mulaba ekitanda ekyo mujjukira bulungi ekitanda kyange mukijjukira ekitanda ekyo bajja ne bookye wange mu kwokye wange tulina agreement gye twatuukako n'omuntu munene naye byalina kubanga bya media era bwe tutaabituukako gayo ono yali straight nnyo n'aŋŋamba Sheila, I'm going to teach you a lesson. Era n'olunaku olwo ennyumba ruumu eyo okukwata omuliro yankubira essimu era nensigala nga munyonyola ne mugamba nti bwe byonna bizannye naye tuzannyira ku Blackman. Ekifaananyi ekyo mukiraba ekiri bwali butwa era n'omusawo wange nsobola omukubira. It was not food poisoning, bwali butwa bwennyini poison. N'olwekyo bintu bingi bizze bituukawo naye lwakuba nga nze ndi kaliba. Era omusajja oyo nasigala mugamba ne mugamba gino emizannyo ogenda gizannya naye kosita oyingizaamu Blackman. Ne mugamba togenda kusigaza wadde mwana omulamu n'omu. Manyi lwaki nayogera ekintu ekyo? Because all of you mukimanyi nze nawongayo omwoyo gwange lwa mwana. Ekiwulira. Video zino they got me so emotional nti abantu abavunaanyizibwa ku app kuno abasinga babadde batugamba you people should be careful. Tewali kitatuukangako. Chikenyo n'amala yimuka n'ayogera ebyamutuukako. All of you are going to be shocked. Nga tebitutuukako mu nzikiza. People we know. N'olwekyo nze nsigala ngamba nze bampita mama Blackman muwala Zainab. Toyina ky'osobola kunkola. The only time I can come out and be a monster ng'okutte ku mwana wange. Era n'ebyo ennyumba mwetemwebuuza lwaki mama Blackman yakyusa ekitanda, because when it happened it took me only 2 days okuzaawo buli kimu. 2 days buli kimu kyali kizeewo. Era ne ba Farouk Furniture be babireeta bwalina zi video. Just lwakuba me I keep a circle of people abalina ebyama byange. Balina ebyama byange tebabifulumya, even my family members. N'obutwa bwennyini buli omu yaliwo ate nfe. Era olwamala okunditoxifyinga wakina biki ne bampa bye bampa nali ngenze. Nenzija ne nkola ne video. Mujjukira video gye nakola nga ndi ku kanula n'amaaso gonna galinga agagenda. N'olwekyo nsiba mbagamba nti you people keep saying politics is a dirty game. Bwe kiri ku media wano kitokota. Ekituyamba nti nno bapresenta bo baba tebabiyingiramu nnyo olwokubanga akasente kaba katono nti nno kimanyi naye batoopu kiwulira. N'olwekyo nze nsiiba ngamba nti buli yatukoledde video of concern badde njagala bagamba nti ne be mutugamba okwewala ewanene we tulina okuliira mwe be careful gye tuliira. Nze zi 5 stars zonna nziririddemu era ne gye naliira bye nalya yali restaurant eriko n'abakuba ne saluti oba onfuna ate nga ndina omuntu amanyikibbwa. So you people njagala mbabuulira ekintu kimu nti nze me I cannot protect myself nze ng'omuntu, but my job is to protect my son. Obola abantu abasinga bamumanyi bulungi nfuuka empologoma gwe bafuuka kwoyo omwana. Even nga timu nga byomutunuulira sibitegeera. Those who know me know me. N'olwekyo nyongera okubajjukiza nti no bw'oba oli mu media wano bingi zikisinga okuntaasa nti nobody can battle with me spiritually. Tosobola pose if you come physical with me. Kiraba. N'olwekyo konsani yammwe yonna ngiraba nze teri kisitalaba ku mutala guno ate mbaagala nnyo kubanga buli yakoze vidiyo ng'agamba abaana abo balina okubeera careful. Tebwabaddemu muntu muto bonna bantu bakulu ate bategeera ate nga bakirowoozeza. Kiwulira. N'olwekyo nti sigala mbeeyanza. Ffe bwe twajja ku media you people are the ones who welcomed us. Nze mwanjagala nnyo ne mundagala ne mu embracing era mukyanjagala ye security gye nsinga okuba nayo. Naye nsiiba mbagamba nti nze ke neekuumako kamala. My job is to protect Blackman. Ebyange byo banzoganya okufa obufi
naye nsigala nti nyimiridde nti tomanya era nsigala kyanaku nnyo okuba nga ate bantu bannaffe be bagezaako okututuusaako obuzibu bwonna bwonna okuba nga baagala okusanyawo obulamu bw'abantu naye nga tusaba Katonda ayongere ffenna okututeekako obukuumi ne Mama Blackman ayongere okumuteekako obukuumi. Kino nno kyaddiridde oluvannyuma abantu bangi aba media houses ab'enjawulo complaininga nti ba tiktokers babatwalako show tebakyafuna bulango bungi, amawulire be basooka okugafulumya, buli kimu be basooka okuleeta updates ez'enjawulo kwegamba ne babeera nti tebakyafuna nnyo mirimu, tebakyayingiza nnyo ssente nga wali TikTok we yali nga tennajja, ate era nga bangi bava nga bawagira nnyo ekintu kya TikTok okubeera nti bagiggyawo mu Uganda oba bagibaaninga basobole okubeera nga baddamu okukola. Era ezo ensonga za Mama Blackman nga bw'oziwulidde ngenda kubeera nga nkuleetera vidiyo endala empanvu akoze live n'abeera nga byonna abinnyonnyola nti era bamuyita agende akole n'agaana. So kati abakulu abamuyita bagezaako nti okubeera nga bamutuusako byonna yabyogedde, si bigambo byange, byonna biva mu nsonda ez'enjawulo ogenda kubeera nga obyewulirako naye nga mwasibye mutya mwasuze mutya mwenna abalungi abampuliriza oba abandaba Channel Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment wera okunyiga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Nyongera okubajjukiza nti Jana Airport Pickup mwongere okutuwagira, tukola airport pickup tukyusa ne ssente tuzuula n'omwagalawo, tukola surprise ne delivery. Muneesige mbatambuze ku muwendo egya wansi ddala era nga bw'ogirabawo ate nga ne munnyini aliyo ng'ogamba nti nno munange b'emiwendo giri waggulu. Gyeyo ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa, tetugoba ssente kuba tumanyi embeera y'omuntu wa wansi. Kuba nyongera okujjukiza nti airport teri bus, teri boda, teri taxi. So mujje tuteese tetusobola kulemererwa. Bw'omujja ku WhatsApp ne tuteesa tuba tetusobola kulemererwa kuba tubeera tusharinga endowooza ez'enjawulo oba amagezi ag'enjawulo. Ennamba 0704 44 40 58 oba osobola ogikopa awo ku screen. Katweyongereyo olabe naate munnange amawulire amalala Mama Blackman we yasimatuse okufa ate nga ne ba tiktokers abalala bali ku list olwokuba nti abamu tebali mu ggwanga Uganda naye nga abali mu ggwanga Uganda challenges bazenga bazisanga, obuzibu bazenga babatuusaako naye nga n'abatali mu Uganda nabo tebeeyibaala. Olutalo luno lw'amaanyi, saba Katonda atwongere obukuumi. Weerabireko. Okiwulira kati nze bwe yabiŋŋamba ng'ebintu ebyo bigenda twaliramu bannange kati nga bw'omanyi nze nafiruwala ndi ku Food for the Soul bambi bannange biki ne mukaa sijja kusobola kukola ki kubikola kati bwe namukaa sigenda kusobola bambi kamaama owulira ne mugamba sijja kusobola kubikola n'aŋŋamba okay I'm going to teach you a lesson bw'atyo era omuntu oyo n'okulya obutwa nabulyako ewoteri yali amaanyi era twali naye nga bamukubira ne zisaluuti nga muntu wa buvunaanyizibwa. Ekintu kino kyali kigenda twaliramu batikitoka nga 8. I did not align with it ne mugamba sigenda kusobola. Byalimu okusiba abantu, byalimu okukola enkwe. Era n'olunaku lwennyini lwe baayokya ewange asikali yaŋŋamba nina omuntu gwenda byafaanana bwati ne mugamba sirika ng'alina ne vidiyo ne baŋŋamba ngende ku poliisi. Kati nze ebya poliisi bya wano mbimanyi era namukubira essimu era eri recorded anytime nja jita era mujja wulira eddoboozi ly'omuntu oyo nga mumumanyi ne mugamba byonna zanya emizannyo gy'ozannya naye making sure Blackman w'omukwatirako togenda kusigaza mwana n'omu. Nambuuza is this a threat ne mugamba I want you to try me when it comes to my boy. Kati ndooza n'amanya n'agamba kana akantu wali we kaba kaaganda ng'endya n'obutwa era dokita wange Dr. Abu mwennyini bwe namugamba n'aŋŋamba Shire bintu bino tobiteekayo. These things happened. Kyobona bwe natudde nga buli omu agamba baana mwe mwegendereze nkugambye obutwa twabunywanywa dda n'ekibooko kikeni obaazimukuba nako kataafe. Bagambye baama. Mpeni baamukuba kibooko kataafe oyo gw'olaba. Oyo kikeni lwabutoogera kubanga biba bya matigga naye nze lwama ekintu kyensinga okwogera nze nkigamba omuntu osobola nze okubanga ogezaako okunkosa nze ng'omuntu naye kasita tokosa ebyange ye Blackman era omusajja namugamba era ssaawa zino okimanyi vidiyo eyo nagikoze yamutuuseeko dda waliwo amasimu agankubiddwa
Kati gwe abantu bagamba ate kamama tekayomba tekavuma. This is beyond kuvuma bino bintu bya munda. Mwamuwaza politics is a dirty game. Mumanye ekiri ku media wano. Mwete mumanyi kiri ku ground. Mbimanyi tegera. Ovola banatuuse nensiriikirira neŋŋamba ate nga ndaba abantu abatukolera video bambi nga bavunaanizibwa buli omu agamba mbi mwegendereze tetulina bye twegendereza kibooko bazitukuba kubadda nze n'ennyumba yange ne bagyokya kateefe ne bampa n'obutwa kateefe n'oyo kike ne bamukuba kate bamutti yesu wakuba si buli kimu mwe mulaba wano okujja tubawe food for the soul n'enkyekyobola amazina mu Gomesi kumbe eno ku ground kitokota biralamu era nze nsiiba ngamba abantu bw'oba olina omutima omunafu abantu bo tobateeka ku media kubanga be banaaba tebasobodde kutuukirira bajja tuukirira nnyoko bamuyimbemu omuguwa baguteeke wali oba ofuna abantu bo tebasobola kitegeera era kyova n'ekyaye ne ŋŋamba ye nfaaki bino mbikuumye ne ŋŋaka mbagambe nze ennyumba bagyokya ate n'omuntu naŋŋamba odabyeko ne mugamba kati wuliriza ebigambo bino ne mugamba byonna bikole naye wookwatira ku black man because I know nanga oyo yagadde omwana we fiira era nze namugamba ne tubaako enzikiriza byali bigenda twaliramu abantu nga 8 wano ba TikTok nga bagenda bateeka mu nkomyo sina kidi oba bafe n'okufa saamanya ne mugaa sigenda kusobola oyo kikiri bamukyenkyebula kibooko kate bamutti nange nali mu fiiro kati ate gwe pulisiki ndowoozamu abaali musookako ekyakuwonya kitoliiwo neze shaida mpaako nze nzija mu bintu byo nze sibiriimu nze sirikola lugambo mpaako nze sibiriimu lugambo bijja naawe mwana ko kino si bya lugambo akamusobola bitegeera kati nze nagambye era kati olaba nomba nnyonnyola kye babagamba mwegendereze gye muliira kati bwe tugamba okwegendereza gye twabirira yali gundi eno 5 star nga ne gundi ze zitu okitegeera nolwekyo ekikote kati ffe essaawa zino nze tewali muntu amanyi w'ensula naye bwe baba balina kye banneetaaza bajja okitegedde rama n'olwekyo nyongera okugamba abantu nti nno ffe twajja lwalaavu y'abantu yetuyimirizaawo nti abantu batwagala abantu batubeereddwa abantu batuwuliriza people have been there neraliikiridde abagenda omu ku omu olaba batamungu ate mizannyo gya media tebiriimu politics tebiriimu ki bya media mwe temusobola bitegeera naye ffe abali ku ground oyo chicken kamakogera bamukyenkyebula oyo bamukyenkyebula kataafe nenze sibiriimu nze wala sibiriimu sheira nze sibiriimu mwe mumanyi n'ebintu byammwe nze sikyalina atuva mu bwa TikTok yanguwa n'olwekyo but it's okay nze olaba nze lwama kankubulire nze I keep telling people nze nawongayo omwoyo gwange lwa mwana wange so olwekyo I don't lose anything kuba me I traded my soul for my son okiwulira kyova olaba nze nsiiba ngamba abantu osobola okwogera byonna but get close to my son lwomanya ate tewalina kye basobola kunkola nze ndi muwala wa Zainab omutanzania omuwana ama ayimiridde ekyo mu Uganda no one is safe naye saba Katonda atwongera obukuumi kuba ye mukuumi asinga ne tugezaako okufuna abamamundu abaaki Katonda ye mukuumi asinga naye nga mazima ddala lwaki obukola omwana wamu n'ekintu ekikola ku nsi tuliko tuli bagenyi tugiyitamu buyisi tugenda buli omu abeera afuba kulaba nga anoonya kyakulya anoonya kyamuntamu naye nga saba Katonda atwongera obukuumi kubanga kigambibwa nti nejjeja ekyuli naye bw'atyo we yeetiisibwatiisibwanga bw'atyo ebyo byonna byegezangako okuyitamu lunaku lumu ng'asirise bw'ati kambongere amawulire amalala era nga gakwatagana ku nsonga y'emu kuba mama Blackman yagezaako okuvaayo okulaba nga nnyonnyola ebintu ebisinga ogenda kubeera nga obyerabirako katweyongereyo naye nga kyanaku kyo kyanaku ddala sawa twendowoozayo mu comment section ko ebigenda maaso gw'okyogerako ki onzibirako nze tebamizisa omusu nazaala ngenda kukubira nze tebamizisa musu era bw'onankubira nja kunnyonnyola ne lisiti abantu abaaliko byali biwanvu nnyo yajja n'antuuza naye kati nze naalikoze ntya nze atalina buzibu ku bantu kimba nteekayo mikwano gyange abantu abali ku apu omuntu aboneebona olw'ekibi kyange
kitegeera olw'okuba nga nze kale nze nali selfish n'empaayo bannange just bwetyo just kitegeera era bwe banjukumako kitegeera nekati Sheila kankubuuze olwo ennyumba bagyokya batya ennyumba okugyokya kuba walina mukwano no nedda yankubira simu naŋŋamba kati if you're not aligning with what I'm telling you ngenda kulagako nze ne mugamba itsuke ne mugamba byonna bizanye naye nga temuli black man naŋŋamba taliimu bwakyo era bwe yajja yali yakajja bwetu ne batuyita fire brigade ebyaliwo byonna kuba tuli awo n'ambuuza obubaka wabulabye ne mugamba obubaka mbulabye naye making sure ebyange tobikwatako ne mugamba wokwata ku black man obwana bwomanyi gye buli ate he knows nsobola owulira ensonga zakyukamu kwolwo n'olwekyo kasokeminaffe ennene eri gye nalaba gye neegomba nekugamba Sheila ebyo kati nekyewuunyisa ebyo byonna weebiri tewabirabye neggulo ne mu vidiyo gye nakuzibu byonna weebiri kyali kisenge kyokka ate TV ebadde ennumye bannange TV kyaffe kinene kiri ekyemmiri ate tolabanga n'ekitanda naleeta kitanda ate birala nnyo ate nga biri bimalayo ati nze ndi tookulama nze tosobola kununya nze okununya kwange wali black man awo era sawa baali baagala kunziza nanye obutwa kati enfe entandika osesema bulaka n'amaaso ne gadda engulu kyokka nenzija bwenna okumanya nga nategeera apu ne food for the soul nali nkyali ku kitanda era abantu babanaginonya vidiyo bagiraba nga naakadda engulu bamaze okunditoxifyinga nenzira engulu nenkola vidiyo nga mpa olugambo kitegeera kiro size nti niwoonye obutwa osesema okugera ddala kati olina kiro mmeka oba byali simanyi oba mukwano lwama wano wali toxic n'ekibooko bazikyenkyebula naye Sheila musori bulijjo njagala kugamba bintu bino Sheila gy'otambulira amani toddamu mugabira bantu kati wuliriza ebigambo bino lama era nawe bw'onajja kumpi nange Blackman namutendeka talina kyali yabuuza abantu abamusemberera tasobola ndoteeka ekintu mu kamwa tosobola nakukimuwera agamba ask my mom lama wano akatwaye nyine nena butaba bugabira ddala ebyaddala nze bannange sebabangompa wano nesesema bulaka kati babumpa n'akawola kati nabino nawe bakuwa obutwa kati no kankubulira ate akatwa tekava wala akati mutya buno burestauranti wabulira mutya buno burestauranti waffe obw'essatu tebuliyo eri mu saluuti eyo ennene ate gye busibuka because ajja amwenyanga n'obuyimba bukuba nti olama kati kamba kushera oyimerero bankwata ne bandekawo neno ku CPS waliwo abaali balese seneti teno bamunywereze eddala ne basindika ne balooya balina okunywereza ddala naliyo kusangalirero bannange ekikono kiri everywhere kyoba omanyi ekikono kiri everywhere abantu bagaba akatwa abantu tebaagaliza abantu beeyagaliza bokka niwabeera neno ku YouTube abantu balopa videos zaffe oli naawulira obujja ng'alaba vidiyo ye etambudde naawulira ng'alaba lwaki eyiye etambula eyiye tetambula kyokka ng'abantu bannange saba Katonda atwongere obukuumi kubanga abantu b'ensi eno emitima gya black emitima mivundu emitima mibi era waliwo n'omulala era abeera ku live deshi naye avuddeyo n'abeera nga ate yeemulugunya ate n'abeera naye nga alaga okwemulugunya kwe butya abantu we bagezezzaako okuba nti naye bamukkakanya oba bamuteeka wansi n'amawulire nga baakuna ng'asomedde yagenda mu ssomero n'asoma emyaka 12 akoledde amawulire emyaka 2 tafunanga wadde amuwatiraja y'essimu ngwe lwaki taaloge lwaki takusange ku TikTok ng'oli ku live anyiige man eno business eri evil baba gamba mbu simanya politics is a dirty game kati nate media is the evil game media eri evil shira price yani ajja nakuba omwaka gumu hey
bannamawulire banyiiganyiiga dda bakyanyiiga abayimbi bakyanyiiga omuyimbi akola live ng'eriko abantu 14 omuyimbi akola live superstar world superstar ng'eriko abantu 14 nga n'abaana abo yamaze bakubira simu n'abagamba ngenda ku live mujje mubeereko baabo nakatuula wano essaawa 10 emitwalo 10 n'egi egy'aba viewers wano waliwo leediyo waliwo ne TV etaweza wadde omutwalo ogumu ogw'abantu abamulabye nakatuula wano ssaawa 10 emitwalo 10 n'emeka 15 waliwo leediyo waliwo ne TV namba ng'estreaming okuva ku in fact 24/7 nga teweza wadde omutwalo wadde 1000 ey'abantu abagirabye mu Ipsos amugamba lwaki abantu tebanyiigi munnamawulire ava ku booda tiktoka n'ava mu mmotoka lwaki tebanyiigi nabwe kityo saba Katonda atwongere obukumi kuba ye mukuumi asinga ate n'ekirala ayongere okutugondeza abo bonna abeera batutwagaliza abeera bagala otuteeka wansi kuba ffenna buli omu abeera anoonya kakulya naye nebaza balabala video yange to the end nemulabula nga temuskipinze emikwawo ndi musimu saba Katonda bali kyemusinga okwagala nyongera bajjukiza jana airport pickup tuzuula omwagala tukola airport pickup tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebiro by'okumikolo tukuguliza n'ebintu ebitudelivaringa tulina free wifi ate nga tulina n'ebyokulya mujje mbatambuze ku miwendo egya wansi mujje tuteese tuba tetusobola kulemererwa bujja ku WhatsApp munesige ne family zammwe mbalamuze airport ku bwerere babalabe nga mulandinga mujje mumpagire mikwano mujje mumpagire badiya mujje mumpagire era mwenna abampagidde nsaba Katonda abansiimire era abawe bye musinga okwagala nyongera okubajjukiza services zaffe ennungi emiwendo gyaffe giri wansi compared ku gy'abalala ate nga nyongera obajjukiza ku airport teri bus teri taxi teri boda mujje ku WhatsApp tuteese tubadde tusobola kulemererwa tumanye embeera y'omuntu wa wansi tetugoba ssente enamba eri 0704444058 mwenna abatya okunyumba okusinga ba airport pickup mukola kyabwerere mikwano tuteesa tuli bantu era mu buli ngeri oba olina kuteeseganya na muntu okulaba nti mukwatagana tuba tetusobola kulemererwa bw'obeera ng'oli serious mujje tuteese tuba tetusobola kulemererwa jangu ku WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa tetugoba ssente osobola okumbuuza ekibuuzo kyonna about airport jangu ku WhatsApp ombuuze ekibuuzo kyonna mwenna abatimu after Ramadan mujje mu booking ng'obudde bukyali bwakomawo ddi oba mwezi gwakumeka jangu obooking nga bukyali okwewala okupanikinga ku ssaawa esembayo ate nga nyongera okubajjukiza okubookinga tekitegeeza sasula sente ozisasula nga tukutuusizza ewaka oba yonawona bw'oyagala tukutwale so okubukinga oba tujja kwogerezeganya kuteeseganya nti ndaga wano ssente bweziti oba munange sizirina nina bweziti kuteeseganya olunaku bwe lutuuka neweereza tiketi nosanga twakulinze dda so mujje mutuwagire mikwano mujje mutuwagire tetusobola kulemererwa balinze